okutula obutuuzaawo kati owulira ofa kati ate obuzibu kibaleeyo obuzibu olaba buno obutono bukulema bwe tulabako kati ate obulala bwe buliwo obuzibu obukodyo nani agamba yogera ani yaleeta ebintu ebyo by'obukodyo bukodyo ki gwe tojjukira mu primary edda twalinga tusoma bakolobatiki bajjaga kusoma ne bakola obukodyo be bayonoona ebintu bateeka abantu emundu babateekamu endowooza ey'ekiralu kati ebintu birimu n'obukodyo naye gwe abimanyi nti birimu obukodyo wali abatabimanyi nako nti obukolobatiki bwagamba wali abatabimanyi nako kyokka ngaera mirimu bagitambuza nga tebamanyi byasigundi zammwe omukwetu muyinkiriza omwo mwe baleetera mbu omukazi asomyeko n'atasomyeko mwe bazungire omwo ne batandika okuteekamu endowooza nawe otandika okubeera ng'onoonya yasoma n'osangwa gw'oyagala n'omuleka olwokuba teyasoma ng'omutima gwo gumwagadde naye tukwasa akasonga kamu nti teyasoma naye nga ate okugenda tutomera eyasoma akukyayisa abakazi bonna naawe otyensi nze mu byonna njagala mukyala ayina amagezi amazaale bagata batya common sense tetebaamu gundi buyigirize kati eyasoma nga talina common sense ate oba atasoma nga alina common sense mpayo example oyo eyasoma nga talina common sense kyayinza okukola nekiraga mbu talina common sense yasoma nga talina common sense kati omukolera business aba nti aba alina ebitabo mu myezi egyo myezi ebiri bimaze okugwa ne bagezako kuapulayinga ebitabo kigaana kuba talina magezi mazaale buli akola business negwa talina common sense nkubuulire nno business yeetagisa amagezi waliwo amagezi nobawo abantu nga bakuzize noleta newobolese mubulumani nebagenda nga bagenda wamulala olina customer care ofaayo ku bakasitoma otunulya bizinesi yo buli kaseera n'ogamba kino kibulamu kankyuse kino nga lwaki tobeerawo waddanya omuntu nga akola kifiiriza ng'awola n'ebbanja n'asala prices ng'otundira waggulu n'asala ng'asindika ne ku bantu bajjeewo balabe gwe obikola otya otunda mmeka yabikola aganaaga akulemesa ekitundu kati naye osomuvuma nti talina common sense ng'omusuubira naye okugenda n'abisala naye akke ku bbeeyo era omaliriza nti ono asaze nnyo ebintu mpozi nga gyabijja munnange bya nnyina oba kitaawe naye maliriza nga the end of the day agudde njagala mbabulire nti okusoma kintu kikulu nnyo era tewandibaddewo omuntu akibuusa mu maaso oba mu bufumbo oba abantu bonna wali oguzeeko ekiso oba akambe nga kipya kiba tekisala naye olina okitwala webawaggala ne bakiyisaako ne bakiteekako obwogi n'okusoma bwe kutyo kwekuli nti common sense oba omulina naye tekiyambako nnyo boogera ne bakushapinga akola nnyo singa oli amulina naye nga si mubugumyeko okimanyi nti abasinga ssente mu kibuga Kampala tebalina bitabo ogwo mukisa gwe balina ate naye kati ate watagabazirina tebasoma seza buli alina omukisa teetaga kusoma kati kankukikunyonyole bwe nti olaba bazirina tebasoma kati bakubanga basoma anti mbuuza lwaki abasoma abakola mu offices abatasoma basubuzi ba wansi abasinga ssente nze mu bya business bateeba buteebibwa muteeba ki mu bya business nsobola okugumiikiriza ataasoma naye mu bufumbo sisobola mufumbo oyagala yasoma njala mukazi yasoma olaba ne fridge gyogula kubako manyo buuku gaasi kubako manyo buuku nkubuulire bakuterawo instructions nga omukyale yasoma mukama akuyambe nti yasoma nga wasoma naye omukyala abeere nga yasoma nga tewasoma baba oba owedde tolaba nti omwagala oba owedde kale okusoma kisinzira na level ki yonna ani gwogamba nti yasoma negwogamba nti teyasoma bwoba tolina nga twagendako na makiraasi oba tewasoma ebyo biboozi oba wasoma ki oba wasoma yasoma senior 6 wasoma ki nati kati kankubuuza ekibuuzo okusoma kyeki okusoma kwe kusoma n'ofuna ebbaluwa wagambye kwe kushapeninga yakuba kushapeninga bwongo buli nakyo naye ekilevo ki ekyebbaluwa kirala awagaza ejjinya n'awagaza kali abantu abasinga bagamba nti omuntu asomyeko osobola owandiika erinnya lyo
osobola osoma leeta ne bakweta n'ogisoma oyo asobola osoma ebigambo bye bawandiise omwana alese homework osobola omuyambako ekyo n'akyasoma akikola nze muzeeyi wantu yagendako ku ssomero naye awandiika n'amabaluwa abantu balina abantu balina bye baagala kati bwewasa omukazi ng'anaasaba olulagira omwana omuwaka nga kyekimuwasizza oli agamba nze saagala abaana bange kubonaabona ate tugende wanaiba oba baninde paka wenkomerawo tukoleho agende ku ssomero abisomero eyo kyekimutwaza ku ssomero ng'omanye abasomesa babonaabona n'abaana abakuliddemu mu aboogera oluganda era nze amujja eri ku zero naye omwana asomera mu maka nga googera oluzungu ewaka abawanjawulo ku ssomero omwana temumuwa omuwaaka ewaka teri ategeera ekimulesezza wano ate Jeremiah kyoyogerako ate sikyagala njagala nnyo gobera cultures nti omwana oluzungu yes fine omwana ayogera oluzungu kirungi naye omwana alina okuyiga olulimi oluzaaliranwa oba luganda oba lunyankole oba lukiga oba lunyarwanda oba whatever ekitegeera omwana akule ng'amanyi language oluzungu nandi kati zino essaawa ebintu byakyuse ekikuyigisisa oluzungu emirimu gigabwa mu luzungu si mu lulimi lwo lwazaalibwa abeeremu ng'alumanyi ensonga lwaki agala kumakya nagenda ku olumanya lukuwa omulimu lunaleeta emmere ku meeza nedda olulimi oluzaalirwana lwogerwe ewaka lukole ki luba lukuyambako kati essaawa zino lwaba alina okuyiga oluvannyuma asooka ayiga olunamuwa omulimu twagala mirimu si bintu byagamba buno buli asoma funa mirimu oba buli ate tusomera kukola sokolineko baga buli asoma funa omulimu gw'abayagala tusomera mu luzungu tusomerera mu luzungu kubanga mu kusaba emirimu tukozesa luzungu si luganda ensi gye tulaga abantu bangi nnyo basome naye tebalina mirimu okitegeera sometimes languages endala kati oluzungu yes nandi basomye tebalina mirimu naye buli office gye bagendamu okuba ku bye babakola n'oba otunze ettaka ngwayakyusa mannya mu kyapa era okozesa luzungu ate bwobanga otutegeredde ku ssomero kibi ki ekirulimi kati omanya oluganda n'ogera gye bakyusiza ebyapa ogenda bagamba kyembuuza lwaki obeera ogamba nti eva at home baana balina kwogera luzungu nga te ne ku ssomero babeera mu luzungu olulimi olulwe lwawaka aliruyigadde pamunze sowakanya kya muntu kuyiga lulimi lwawaka wakirikola time table ogambe nti essaawa bwezi tutuba mu lwawano lwewaka naye oluzungu temulusuulirira kubanga abaana bava ku ssomero nga ali sharp nadde ewaka n'awola naddeyo enkyanga natandika buto olaba abarusha basoma luzungu abayindi basoma luzungu babisoma kirasi gyezi webale kyogera bajjanjawaza nnyo ebyabwe nanti kati basobola okwebeezaawo naye ffe tetusobola bwe tunasobola oluzungu tulyewa nze sikugamba nti wemunayiga oluganda mwenna ne muluyiga nga temanyi luzungu abaana tobalekera gamba nti tunakosa luzungu paka no omwana wo kasotandika nga omutadde mu byakusoma lulimi lwawano somalo lwazaaliddwamu kitegeeza kyasezza okugenda ewe rozista wapi abawakubeera alogerere mu kyalo kusomera batasobola kwogera luzungu nti atandika okuba ebigambo nga bimukonfusinga leka asooka ayiga ebigambo ebimu mu luzungu kati wemba nga simanyi luzungu waka kati kale leeta omuzadde atamanyi luzungu tamanyi luzungu kyobola ati munonya basoma kati abo ni omuleetera ko omukozi mama yasoma nti kubanga omwana wange njagala beere nga ayogera luzungu wakalina ninawe natuuka nina ebiseera bye nalimu awo nga negomba erudda nga sigamba kwegomba nga nnyumirwa nga nkimanyi laputopu yange nga wenjeresa oba essimu yange tebyetagateekamu password nga gwenina talina kyamanyi musubwa wasa omukazi nga tabitegeera olekera okukuta ate password obeera namukaaga eya ssente eyawukana neya laputopu eyawukana ney'essimu funa atabitegeerera koddakirija nga toli waka nga oba abamazzi bazze oba bankubira essimu ate bakubire gwe nga wali ewaka kiba kirabisa gwe omusajja kandi kati waliwo ebimu nga byo bikuyambako ebimu kati ekyo kintu kasonga katono nyaako ku guli ogunene ngoma kyekyegeeza omukazi ng'agudde mu byama bye atagudde kompyuta kankubuulire kiriwo ekisinga okubimanyaako oba omukazi okuba nga tabe nabinoonyereza nga ate nebyanoonyeza si bituufu ng'omanye ekibi ng'omukazi okuteebereza nteebereza nga tolabyeko mayifu amaaso g'omuganda gali mu ngalo omukazi buli bwodda mu lulimi oluzungu alowooza oli ku ye mu luzungu olero osanga akoteseeyo mungeya obaddeyo ng'onvumu kyegeera tamanyi kikyoyogera ate sigambye mukazi ate waba tamanyi luzungu ate abeere nga wakaze weekati kukeneka si kukeneka kwokka buli kyokola ng'okyusiza olulimi oba n'ebyowandiika mu luzungu nga tasobola bisoma alowooza oli ku ye ebyo tebiba bibyo biba byabasoma kirungi n'okwemanya nogaa nze saasoma gwe n'olinda ngero
nze nandibadde ngamba bwendi bwoba tewasoma wasa atasoma bwoba wasoma wasa yasoma okikutwala ku atasoma nga wasoma kiki by the way funa level yo nomuneegeya nange ŋŋamba eyasoma wasa omukazi atasoma agenda kufuukira ekizibu anti buli kimu obeera safe tajja twala bintu byo tabitegeera naye ati basobola bikutwalako nga waali ate batya oli najja namulimba yasoma banemulinde nandi omukazi atasoma yegendereza nnyo ebintu byasanga nga tamanyi bisoma alwawo nnyo okusayininga okulaga nti bamanyi nnyo era olubotuuka oba oli alina kyayagala okweyazika ewaka ayinza okugamuzuka yes anti byemugaana oyo atasoma mubuulira ebintu byalina okugenderako wabawakusayiningisa ebintu wano okitegedde abantu babba ebintu by'abantu bwe batyo tosayininga ku kintu kyonna nga toŋŋambye nze akutegerera nkugamba kati nze musomesaawo tokola kino nakino era tokizibu okukola ensobi nebyo bana basoma buli kasobola okusanga agamba like it's okay omusanga alina bye yakoze nga yatunze ebintu mbwe yasayiniza abitegeera bulungi akola ekintu ng'amanya ekituufu kigenda tuyamba era bafeera basoma bayidawo mukazi eyasoma alina engeri gyalabikamu nti wanjawulo ebintu bye biba byanjawulo nate ekintu mu budde poyinti ate nga asoose kukirowooleza kigenda kuvaamu kino nekiri nga n'akantu akatini mu mukazi keyandibadde asobola okukola ewaka akubidde essimu dadi kino kiganye dadi rimoti eweddemu amanda nga n'akantu akatini bwe katonawe ekinyumidde ako kayise kantu katono kati rimoti weggwamu amanda ani afiirwa omukazi naye lwaki akukubira anti aninde obusonga butono biri ebinene byendiko ssebo ebinene byendiko ebyokutwala okugwa ku byama byange mu ssimu nanti obuzibu kati golaba sayidi emu nga bwatasoba basobola bitwala ate nga waali endala ya buntu butono omukazi oba tamanyi teeka manda mu rimoti anindeko nkomewo yafiirwa kale nfiirizibwawa omukazi atasobola kuwolereza ng'olina kyotuuseewo omukazi atasobola kuddukanya bizinensi zo nga bwe badde kati singa ofa kati singa ofa nga yasigaddewo ebintu bye babitwala bwe batyo ali babitwala bati ebintu nze mba nkimanyi nti mukazi we ntategeera buli kyenkola nkiteeka mu balooya abaana ebintu bibeera mu baana kati babitwala batya babitwala kubanga tasobola birondoola omanyi balooya batutte ebintu by'abantu tebasobola bitwala ng'amanyi nti gwe bandekera kifuufu tajja bitegeera nayanjako bimwe bira nabikweka kati kambuuze nzadde omwana ekyapa nenkiza amannya ge nobikwasaani nobikwata balooya omwana oli amanyi nti looya yabirina omukazi owa tasobola kuva okubirwanirira nga talina magezi ago yatudde wako amumanyiza kyakulya nakunywa kiba kirungi nnyo newaba tamanyi nogezaako mumusomesa bwakiri mubankule wakule nebino byogamba simanya kikuyamba tajja kukuba ate kati ngenda nekyapaamu omukazi waba teyasoma mubuulireko ebitonotono byolaba nga bikutaasa nyo nogosanga buli kimu akimanyi ye mulungi akuwa ne ku magezi ate lwaki obeera okukuta nga wamuwasa sebo tosobola kwewala kukuta ate lwaki kyova okukuta kuli part of life era nze batakukuta mbasaasi lwaki obeera owasizza omukazi ng'omwagala teri kinyuma kubeera na muntu ng'obeera naye naye ng'olina bingi by'omanyi nga tabimanyi kikuyamba kitya buli omuntu yoga kati oba omwagala kikuyamba kitya mba mwagala naye kinyumira okubanga banaye buli muntu yandibadde n'ebyama bye wadde muli bafumbo naye baako byosigaza nga bibyo obufumbo n'oba n'ebyama mwali mwawukanyeeko omukazi nalanga okugera kamu nekinagenda yeeswaza naye yenyini aba yeeswaza omuntu alina amagezi nema mwawukanye ddala nga mulina abaana musirikire ebintu byammwe bisigale wakati wammwe society gyoba ogamba tena kyekuyamba nanti atasoma mwangu wakukanga naye yasoma toli mukanga I have a right to speak I have a right yasoma nga nyamanza nasirikirawo naye kati kankubira esensi kiriwo ekisinga oswaza ebyama byo bikugulira ne babigwako bugwi oba go byanja ne bimanyika swala naye ng'olina emirembe mu nnyumba ng'olina emirembe teri mukazi agenda tankula bintu byatategeera omukazi yasoma yetankula nnyo kati nno nkubuulire n'ataasoma naye asobola okuba nga yeemakula kwemakula kutya nabitwalira boyfriend oba nabitwalira mukwano gwe namuganya mba nsomereko kino omusajja eyasoma nsobola noleeta jasi buno bugundi nkugereze kukaki nsobola oleeta eppeesa ly'ekkooti ne mugayo no kamera buli kyokola nkulaba buli kyokola mba nkulaba
Kizibu kubuka kizibu fuluma ennyumba n'agenda ewo. None yasoma buli kimu abagamba. Ne waba teyasoma ennaku zino tebikyalinga byadde tomala galimba muntu. Era ajja kuzitunulira. Yakakutte n'agamba mama jangu ombolye kano kakikano. Nandi nga buli kye yeebuuza mugamba njabba mmanya. Ate kiba kirabisa ggwe. Nze kyendowooza ekisinga omuntu yeetaaga kale nga abugumizibwako ne kaba katinire naye ng'asobola okusoma n'okukola ki n'okuwandiika. Omuntu eyasoma engeri gyaddukanyamu ebintu mu maka yenkana n'oli ate asoma akuba kale ate asomerako ddala oba yasomako ekitini. Nze nsemba nnyo omuntu abugumizibwako osinga atabugumizibwako ddala. Naye nange saagala ate ddofe nnyo njala omukazi nga sowandiika erinnya lye ne tuyagala yasoma nnyo. Saagala yasoma nnyo kundeetako kajanja abo baba n'obujanja. Omukazi omutuufu yaliwo esensi yasobola okuddukanya emirimu gyo n'ewaka nga toliiwo. Nga gwe osobola biddukanya nga toliiwo. Ne bwoba ovuddewo nga bisigala bitambula. Nti biri safe nti n'obookede ku kyane ova mu bulamu bw'ensi eno mukyala wa kyasobola okuddukanya bizinesi. Era olina ofuna omukazi nga obwongo buddukira ku sipiidi yemu n'obubo nti ne bwoba toliiwo ebintu ebisigala bikola ki bitambula. Bwoba tomulina oyo si mutuufu gw'olina. Bano bayindi eyo bayindi nabo bakyalina abo bizinesi nga baafa dda naye nga zikyagenda mu maaso. Ozazirwaningibwa bakyalo babaana baabo. Baba baana ebiseera ebisinga. Baba settinga base. Naye yasettinga bano omukyali yasettinga naye. Zaala mukazi obadde ofe omwana guye mufubeeko oba agenda mu international school mutwaleyo naye omukazi yabeeredde ofe. Omwana osobola okufuna omukyala nga ddofe nakuzalira omwana nga naye ddofe. Obusiru buva mu ngeri gy'okuziddwamu. Kisoboka. Wagamba Moshe yaggwa nti buli muntu azaalibwa n'emikisa gye. Kati kyekimu ne kino ozaalibwa oli mugezi naye wookulidde wakufuula omusiru oba omugezi. Oshegera? Waliwo abazaalibwa nga basiru ekyo kyekyo. Tekiriyo teri muntu azaalibwa nga musiru. Waliwo azaalibwa nga obwongo obwe butini. Endowooza eri wansi nnyo. Obwongo babuliisa. Tobulyanga kondo nga bagamba omwana akugina emyezi mumuwe nido. Simama mumuwe bino amata g'obuwunga mumuwe kino. Akula obwongo. Olondedde kola bikola oba tebikola. Bikola. Yenkana n'oli yazaalibwa nga mugezi. Nze bampa nido. Bampa nido. Era oli mutuufu okwogera bw'oti. Naye nga kyenyinza okukugamba kyeki lesensi nti osoozaala omwana nga mugezi omukazi omusiru n'amutegeerera. Oli omukazi gwagira nga kifuufu. Ife abakyala ffe tuwulira mu bamaama. Tuba n'obudde bungi nnyo eri abaana baffe okusingamu abasajja. Olaba nti tuli ku sseeno maama nankubira esimu nga giveeko nvaawo. Lwaki nti mukkiririzaamu. Mukkiririzaamu. Kati maama ddofe asoosiruwaza abaana bo b'ogamba abagezi. Kimanzi waliwo yaŋŋamba akagambo nakasoma nabukusome tebakaŋŋamba. Batugamba nti mu Africa tukozesa nnyo emotions kye baba tufeiringa mu business. Nti otunulira kampani sister wo nakubira esimu n'agamba bambi mpa omulimu sina n'omugaba bambi sister wange n'omuwa naye nga tosinzidde ku mpapula ze. Totegedde omulimu gw'okola ku bintu bya tekinologi tayimanyi wadde n'akamu ku kompyuta. N'olwokuba nti sister n'omala gamuwa mulimu. Kampani neesereranga egwanga gikozesa lusi tosobola mugoba sister wo. Ne tukozesa emotions naye muzungu agamba okay kola application. Oweeyo empapula zo nkuyamba. Ng'ani gw'okozesa application? Sister wo. Kola application. Noddayo ewaka ne tubeera ffenna ne mu meeting y'ekika ne tutuula. Nga wankozesa application. Sikola bya kika. Guno mulimu. Kiri nnyo okuddira business n'ogigattamu ate family. Kandi kyova mu Africa tukola ebyo kati wulira wagaye nti ndi wano ku show. Mama nankubira essimu ngivaamu. Emotions. Tekiki kyagambye nti maama. Kirageeza. Abawanjawulo nnyo ku muntu. Kirageeza kati tekikyali kusoma oba butasoma. Kati kiri ku ntegera ya muntu. Kati tukitwale nti kati funa maama ategeera tasobola kungamba nti va ku funa mukyala ng'ategeera full stop kibeere nga kiggweeraawo. Kati kikomyawo tulina funa mukazi ng'ategeera. Anga yasoma. Okusoma. Kati wasiwagira wasa yasoma. Nga gwe tewasoma. Ne bw'oba yasoma fune yasoma. Olaba gwasomye ensonga gy'owadde nti maama wankubira. Wankubira essaawa zino. Okulaga nti olina funa maama nga mugezi. Nga tasobola kungamba nti vaako nga soga nti oli ali mu kukola. Kali azzeemu ansi. Ne bw'abeera nga maama ddofe n'agamba nti vaako akakirike kiri nti maama mukkiririzamu era muwuliriramu nvaako. Kati kyolina okukola kyekinesensi funa maama ategeera asobola omanya nti bali mu kukola saagala sirina bakyankalanya gw'oba owasa. Naye bw'ogamba nti njagala omwana omugezi nga maama ddofe tojja mufuna omwana era ajja siruwalira ku maama we. Naye n'obusiru choice. N'obusiru choice gwasalawo n'ogamba ndi musiru oba kannerwaneko nkole ebyamagezi nemebeera musiru. Ekyo nkitegedde. Oshegera. Kati ggwe noonya omukyala. Babuze ate ne benfuna babatwala. Saba nnyo. Ekizibu kiri ku ggwe. Saba. Gwaliko ekizibu.
ekizibu obukokuza omwateekawo oyogedde amazima kubanga lwaki baba kutwalako alina ekizibu bukodyo noonya bukodyo